nino olaba oli nabba omufu nabba ali obubi kakikulaga mbu ensi efudde n'efiira ddala nti kati buli omu tugenze gundi bayita the rule of the jungle survival for the fittest yeah. nti kati buli omu alaba munne kamwambule nsobole nkyokuyiga teri akwatira munne ekisa kuba bw'okwatira munne ekisa gw'owedde bw'oba oli mukuga nga tubbira oli omusamba tonkwatako ndeka buli omu ali ku lulwe tetusobola kubeera mu nsi bwetyo ensi yalibadde ng'aziba eŋŋombo ya Liverpool that you never walk alone tojja tambula weka nkufaako naye kati batula on your own oli ku lulwo lwaki tetutwala kino ekintu ekyabavubi abatambula nti nooba otambula tokkirizibwa kutuula ku mugugugu olina kutuula ku gwa munno so that amazzi naye gaba gazze gatya osuulayo ogwo filosofe eyandika kati mulumba mwagala kwesevinga kwanti bw'oba atuula gwo ojja gugaanira ffenna tugweyo njagala kwogera nabo nkitegere bulungi obuwulira omulage na kale kyabwe ne bagikunyonyola bulungi naye nga wano ekyo kyolaba obumenyi bw'amateeka bugenda kwongera era kafyu mu bufunze yazzeemu saawa 2 kwegalira kati buli obu kutuukaka kati fe abalina embwa fe abali yaddeyaddeko naye kati abantu buli omu agenda akebera ku muzigo era bwe bagwerabidde nga bayingira omuntu nakonkona watamanyi nti nawe ye tafaayo kasaafu n'omukisa waggule ate balina obugumiikiriza n'enkyadda emisana olisaawa engatozo ku muzigo oyingidde nga toziraba tosaa zisangawo oyanika engoye abaana bazaanula oba nkadde oba ki akeberera eyo kigaana buganye omutembeyi ogenda olaba omutembeyi ate azzeemu kakati wabaawo n'oli nga naye bizinensi ye nga n'ebyo byagula agula bibbe naga zireete engato enzibe zigwe bba ngato zireete gwe ba TV zireete bamasimu galeete baradio galeete omusajja gwe nalabako atunda bikaddaawo nansana naye ye kyeka buli lunaku agenda mu kkomera buli lunaku aba alina ogendako mu kkomera olw'ebintu ebyo ebibbe ebyo andi kyegamba ensi bwefa naye kati omulaba buli lunaku agenda n'avaayo avaayo nti agusinze kati alina partners in crime abali mu poliisi kati abamuyambako naga nti ekigambo ekituufu ensi yafa bwe tuba twogera kibaita failed state ekyo tutegeeza ti ensi yafa bw'aba mulwadde wa kansa ng'ali ku levo yakuna nga bamubuulidde n'emyezi egibula yaffe ne state department mu America yakyogera emyaka nga 8 mabega 10 negamba Uganda wenatukira 2026 ejja kuba failed state. Uganda wenatukira omwaka 2026 ejja kubeera failed state. Yeah. Ebimu sina lukusa byogera wali bali ompa nja kubyogera bibagenze bagattako so fa betegereze nnyo kiva kingamba abantu balekerawo okulekanya ku kizigo ebintu bingi mu guno mwaka n'ogujja bijja kubeera mu ggwanga muno kwewuunise Katonda nga atuwadde obulamu omenyi bw'amateeka bw'oli mu kulaba nze nfunye omukisa teri kkomera liri serious mu Uganda mwesibadde okuva ku zi poliisi zi prison mpaka ne maximum security prison yeruzira gituyita mu Lusenge ne safe house awo ekorolo naliko resident
kireka naliko resident kiva nagamba abantu nga Sobbi mumanyi bulungi nnyo n'abalala yaliyo n'abalala mbamanyi era bamanyi kiva nze Kampala tebayinza kunziba tebayinza kunziba munne bakyala babira baba n'omukwano amanya mukwano gwange mumuveeko bayinza ogaanaliza kati nakulanga oyita wali twali tukoledde bakwita kukolerawo nomba nti katonga twali tukoledde kibanze nga nza ne parking block e Kampala awo nojja osamukawo gwekiro naye nga twaliwo ajjeko kataala kwali nibagaa twali tugikuuma era nze emmotoka eyange ayinza ogiyingiramu aba security si babbi ayinza ogiyingiramu ewa security omanyi okwefuula nga ababbi bamenya emmotoka naye nga balina byebakolaki bibanoonya mu mmotoka naye si babbi naye abaana abo njogedde nabo kubanga kati nga mu lusenge enaawalosa okwejjera naye bwetuuka mu lusenge erimu apa prison ekipande ekisooka tolangira munno musango omusango gwe bukyova atta abantu kibonerezo kyova abba kyova akola otya kaakati bwe mumala okwejjako ekyo mwene mmana tuli basajja abali mu nsi naffe gye twagenzeemu okweyakalemu kunyumya by'omu ayinza bwaba mufuusa bamukwano n'akunyumizaamuko bwe yazaakola olwo highway robe yali afuuse mukwano gwange nanyumiza gundi nanga bwe nagenda ku mission gundi mukwano gwange n'afa waliwo nalivuga moroka yagivuga n'afa nemuteekako nemuvuga katono yagaga nti mukwano gwange yafa mukazi we nesikola ki mukazi we nesimugamba kubanga yali lubuto nga njagala azaala omwana kakati bwe tumaliza nga nange munyumiriza ebyaffe nemugamba naye lwaki tova mu bintu bino nangago naawe bwonaafuluma ebyo nabivaamu netusirika okumala eddakiika 5 netambulamu otwadde enja netunyumya ki emboozi ayi netandika nga buli omu akkiriza kyali mutakivaamu sivaamu struggle naye naye guli omunego naye ogenda obbalaba n'osonga yayingira atya nga bonna ekyabayingiza mu mbeera gye balimu ng'eyogera ku mbeera ey'obutali bwenkanya ey'obutaba na mirimu ey'obutafuna mikisa eri mu ggwanga nange naali agadde okusoma nange naali agadde munewasawo ku TV nga ggwe nange naali ng'olaba naye abyagala omujuzi yazambuuzeeko awo nageba nange tono mumutegedde ambuuziza nti oyo kabi nkulozaako badde maze emyaka zibanga nkulozaako badde nze kukumbuuzaako awo kukuwoda nambuuzaako oyo no yaŋŋambako mbu olunaku lumu ng'amaze okunyagulula bw'aba ali ku TV n'abaana be nga bazannya neyeebuuza mu mutima nze abaana abange bali mu kuzannya kyokuleti namuleese biki nabireese naye oli gwe nabbye bo bali ku ki azizaayo ki nemu Katonda obulaba Katonda olaba akugamba ekintu ekyo ekitegeeza akwagala ebintu by'oli mu kulaba mu Kampala bitiisa naye nga biruddewo nga bisuka bu vidiyo busatu bakulaza obutaano bwogende mulago abantu bakuba peva bayitirivu mu kibuga Kampala n'emiriraano batta abantu kumpi buli nnaku Lord Mayor yayogera ripooti ino z'omwaka ogwedde yakulaga street lights mu Kampala ziri ebitundu 8 ku buli 100 kitegeeza ebifo wazikivu kyovolambu kisobola okubeera ku Beni Kiwanuka kubanga waliwo akazikiza singa waliwo amataala nga ddala gaaka waliwo n'olina wadde mumenyi w'amateeka n'alaba ng'ensi emulaba kati obubbi obuli mu kubba ssente za gavumenti buyina kye buleese kino kyolaba nti wano okusooka buleeta abantu abazibbye ne babeera mu life eyagaza bana batazibbye ovuze emmotoka yoola omudidi n'omwana agyegomba oguza ennyumba ovuzimbye ennyumba ng'eringa ggulu n'oli agyagala osomeseza abaana bo mu masomero amalungi noono naye byayagala nga teri akugambako
ekirala obubbi kye bukoze obwa ensimbi z'omuwa omusolo oba ensimbi z'abannayuganda kubanga omuwa omusolo mulimu n'ebyobugagga mbu kye buleetedde babbi emikisa zibayita opportunities nti awandi wali badde ofunawo omulimu n'otagufuna n'ofuuka unemployed sente ezaali badde zikola oluguudo luleme kubeeramu binnya balukoze nga mulimu ebinnya abantu ne bafiira mu accident ne baleka abaana bato sente ezaali badde ez'amalwaliro ne batazikola ne batateekayo omuntu n'agenda mu ddwaliro nga teri ddagala n'afa n'aleka bamulekwa sente ezaali zimbye amasomero g'abantu bamufuna mpola ne batazimba amasomero ago bwe batazimba amasomero ago abaana baabwe ne batasoma naye nga nabo bagenda kubeera mu nsi ey'abaasoma mbabeera sente ezaali zimbye ezaali tukoledde entambula buli omu n'atambulira mu makubo obulungi sente amayumba agaali ag'abamufuna amafuna kuba twalinanga Uganda National Housing Corporation nga yezimba ennyumba ez'abamufuna mpola kati buli omu yalina okwenoonyeza ennyumba rent muzibu kati ng'oli talina mulimu agenda okusavaivinga lwo olubuto terumanyi mbu talina mulimu lusigala lubanja kati ng'oli alina okunoonya bwe yeeyiya ndi ekibi kya corruption kyaliko mbwatta system nti recruitment n'ebeera nfu bagenda okuleeta abakwasi b'amateeka nga nabo bamenyi b'amateeka ne mugenda mu kooti nga bwe kifaanana aye ne kituuka nga n'agamenya ng'amanyi nti bw'embeera ne gundi nsobola okufuluma kakati abantu nedda okola kino ojja kufuluma poliisi nga bwetyo DPP nga bwatyo ekooti nga bwe zityo prison nga bwe zityo kweganoba ng'omuntu asobola nekituuka mu parliament nekituuka mu executive nti gano weesanga gundi yona yona kakati era corruption ne breeding of violence nti kati embeera okuba nti bano ababba sente za gavumenti bwe batuuka mu katale tebalamuza kati be bakola ebbeeyi kati gwogenda okuyingira ng'ebintu bisobola kati nekireetera abantu okwekyawa kyova olaba ate omubbi gwe tulina mukambwe sijja si mubbi mbw atwala essimu yo n'okukubakuba n'abanga akubanja n'okutta olusi n'akola ki n'akutta singa asanga ng'akumanye ng'oyinza okwogera so nti nti ekintu kyoli mu kulaba mu bumenyi bw'amateeka kiviira ddala mu M7 script ye gyateeseteese okuva emyaka 4 gyazze ng'atufuga eyo effect ey'okuba mbu alemereddwa okukwasaganya eggwanga tateeka abantu mu ofiisi lwakuba nti balina obusobozi abateekamu lwakuba nti bayagala basobola omuyamba mukuumira mu buyinza katamo ne bakolerawo obutaba na bukugu butambuza mirimu gye balina okutambuza ne beesanga nga balina kukola byebakola ki byebakoze ebyo byolaba ojja genda okulaba nti nga naye nasanga abaana nga baba ofiisi nga bakulira agowa tagimanyi ffe tukeera kusoma mawulire kyetegeeza nti bw'ojjamu eyo ofiisi ekifo ky'okukuyamba ayagala ssente kati corruption nejja nga yeetolola bweti byebyo gy'olaba era ojja genda okulaba b'epoliisi toddamu kufulumya butambi obwo kubanga olupapula lwa gavumenti olw'Oluganda woolwabe nga buli nnaku luga bakubye bana obutayimbwa tebakyaboogera ono bamubyeko boda namubyeko boda tokyaboga banga embw waliwo abasajja bakutte nga boda kati bazibbira mugundi muloole olwaleero abantu basula n'embuzi mu nyumba abantu basula mu nnimiro bw'aba alina obutoko bwe nga busatu bukasogezaako n'oyinga bwoti okwebaka ng'abaana bakakiba aga amasepiki gabba kubanga abaana bali mu scrap yefulafula nga anoonya scrap amasepiki n'agabba ebidomola ne babibba kate kyali kintu kye batasobola kubba bw'obanga oli mu ggwanga olwaleero nga Kampala tosobola kukwatirako ssimu gye bayita Main Street tosobola kukwatirako ssimu oba oli mu nsi ki bw'eba nkati Ben Kiwanuka etiisa twetegeeza bizinensi efudde alina ssente agenda kukkirira yaga kinalaba ka vidiyo
abo bakubi kati ne bainvesta babadde balowooza nti baagala okuleeta wano tebagenda kujja kwabo mu bazimbye zi woteeri ozimbye zi woteeri tolina malwaliro kateeka ozimbe buzi woteeri tolina security olaga Uganda tewabeereka buli omu agamba gene ebintu bye bikuume nze twaliko ne Dr. Brussels neerabira essimu kutwali tutudde ne tufuluma e Brussels ne tugenda e Den Haag wano gye tutahege ne tugenda Rotterdam tutujjukira essimu mwagirese ezo notambudde mu nsi ovuze ensinga 3 twaddayo nga bagiterese ne wano gireke mu taxi oyinza okuluza mu taxi mwabaddemu oledde omubbi genda olaba accident ng'eguddewo abantu bakuyamba okukuba essimu egibasembayo eyo mbwe essimu toginoonya twagitutte bw'ogenda mu mokyare teri mufuga osanga nangoye bazimwambula kati omuntu asobola okwambala olugoye okwambala omufugu atalinaako Oluganda n'amuggyako olugoye nandaweya ey'omunda naye ng'agiraba agikola kyajagala kyokka ng'ebunye n'omusaayi bulungi naga nja kujooza tafaayo naga nja kujooza gwe kiimagininge nze sembera mufu atali wange gwe sinaako Oluganda nedda simanya tugende tuziike naawe otuukire ddala nedda mukwatako nedda mbeera eno nentuula eno ekijja ky'abantu sikisemberera nnyo sikikyo sikinaako Oluganda nze jjajja wange gwe nsemberera kataata wange gwe nsemberera bamaama bange bakojja wange kuba mumanyi ntuko ono emba nga ayogera naye ne musabirako naye mbwe ekijja nkirabya nkiyingire sisobola mbwe kiyingire kijja sosobola aramayire